tutandike n'okuzanya audio ezo njagala tusooke tuwulire ekiri ku ground ebintu bino byalina kwatona nazanya audio egyogenda okusooka okuzanya eno eyo eno bintu bino olutalo luno lwatandika a week and a half ago Katabe ekuba ebikonde abakyala bombi bakulu mu myaka ne mu ndongo so mu ngeri eyo ne balwana mu maaso ga Jeno ne beefumita n'engalo Jeno byera amanya bagenda googera buli omu we balwanira so olutalo luno lubadde lukambwe naye nga luva ku ki ku sente zino parliament ze yayisa zinabagamba mbuno sente zibasaba za kukola ki i concert ya Christmas already balansedde okwekuba zanya audio gomanulu olukozi okunsamuka ku fairway Jeno Kayanja yabadde ampisenga bajja bawuzume balimu ebizibu byabwe ne balunywa ne Emma najja Jeno Kayanja abadde agenza oba kufuka najja nasanga omutano wa Kayanja abaddewo n'omwami omulala ne katandika okummanyira simanyi yo hypocrite simanya buli kyo mweyogeza anvumira nno bya e-concert ne mugamba madam if I have a problem with you and sister over ragadi tetoteka mu bizibu byo I'm a lead of artists wekenyini okimanyi I'm in e-concert for Uma Gumba mwine bizibu bya mutebinkwatako akakazi ako ne katuka ku extent kwata olugalo n'ensindika omutwe wabula Alima muwajettibwa nti Alima I was going to slap her to the fullest. Jeno Kayanja kyayogedde thank you for the respect you've given her but she has not respected herself. Alima nze tamanyira ate okuva n'olwaleero mukyayo obulamu bwange bwonna taddangamu okundaba ne bwempise era saagala kuddamu mulaba mu bulamu bwange because she's useless motherfucker. Kaakati ekibaddewo ekituufu kibadde nti tusinkanye ku fairway nze mbadde nze ku fairway kusinkano gundi Emma kakati we tusinkanye ku fairway abadde ayogera ne Kayanja kati nga ne bagundi nabo balina okwogera ne Kayanja babalunywa kakati bw'abadde ayogera Kayanja ayimuse n'agamba nti gundi wuuli wali Fina nze nenyimuka kamubuuzeeko kubanze byonna byabadde akola mbadde mbimanyi naye nga naye bw'agamba nti ye asobola okusleepinga ne devil if she wants something nange nsobola omutunuulira obutunuulizi nange nsobola ekikola ne mutunuulira but I won't sleep with the devil that I won't do kakati nenkola kino engendawo mbadde nakatukawo n'agamba nga tukyawa nze munnange tuli baana bato nze ne mmanya wakijje manyi wakijje ekigambo ekyo kireeta kuba nakiwandiikako samuweya naye nga saayogera nti obaani wabula nagavuga nti abaana abato kubanga bato kati n'agamba nze sagala kunteeka mu bintu nga bw'omumanyi bwawogana sagala kunteeka mu bintu byammwe ne muga nti gundi ebintu bwabiteeka tebabikuteeka mu buteesi nga njogera mpola tebabikuteeka mu buteesi wayogera ku TV nze nagenda kwogera ku covid nayogera covid ye bannange sira kyesobola kwogerako natandika okugetinga lawudi natandika okugetinga nga mwami Kayanja taliiwo natandika okugenda lawudi ne mugati are you getting loud on me nenkimubuuza teyugeti nze kubanga bw'otuuse wano kyosokeddeko ne mukati naawe olina kyosokeddeko kati yeefuula nti nze nvudde buvinga omuguwa eddalu nenva eri nentandika okukola ki okumubuuza ebibuuzo no asase kuŋŋamba kigambo ekyo nemanya nti ampa gundi neŋŋamba nti ake kati onyambye tuyogerere ddala she's a hypocrite she's a hypocrite ye akimanyidde ekyokuddawo newessisa n'omuntu naye nga deep inside you really don't care owulidde kati okuse mugati gundi lekeraawo okukola ki okubeera hypocrite lekeraawo okwefula omuntu nti okitegeera
So olutalo lukyagendera ddala mu maaso eddoboozi erisoose libadde lya Fiina Mugerwa fe bagomita Fiina Masannyalaze eryokubiri libadde lya Mama Halima Namakula. Yes, Mama Halima Namakula yali mu concert eyasooka ne balunywa sente ne baziwuuta buva kati ndowooza ne baziwuuta buva. So kati eno concert ekomawo eya Christmas gye baasabirako biliyoni 5 omuli nammwe mu bagenda bawera meka alimu otumuda bagenda bawameka abaluka bakimanyi tube muli sente za gavumenti sente za gavumenti zijja kukola bagenda bawa sente meka bagenda funa sente meka tumuda bagenda bawa sente meka omwendo weeguli sawa nabo bali mu biliyoni zabo bola ate nga be bafunamu nga batunda muziki w'omuntu kuba oleeta n'obawa ne basaasanya ne basasula. So ezo sente ezo balunywa awuli ayagala ayingire concert eyo yabagitegeka kati Halima naye kati ate bali abala bagamba nedda tugenda gyetegekera okuli Ragadi UNCF UNCC ne Wuma. So Halima is for Tegera kuba kimanyi balunywa abeera mu kintu ajja kukola ki kati ye n'oli agamba olwo leero tagenda kombako wabula buli omu agenda ewa Jeno Kayanja ne beeyogera ebigambo bonna si bakazi bato akakundi ako kalidde sente si bakazi bato bonna bakulu kati waliwo kati bayisazeemu waliwo ttiimu Halima waliwo ttiimu wani Fiina Masannyalaze kati ttiimu Halima yavumye Fiina Masannyalaze nemulangira okwesiba ku Shakira we n'oli mukadde tolibeera bamuvumye ne beyakoledda bye twerabira. Something that she did and we forgot. Like yati yagamba Shakira we Uganda. Yeah, of course. Oloko yali anyenya bwate. Ate ngoli anyenya bode yonna ona anyenya ke gukali. Just part and even he used. Ne bamulangira okugenda nga kino Halima kiyagambye mbuno mbu abaina kiyetaaga she can sleep with the devil. Ne babimulangira ne bamugamba tukumanyi wetegaba MP relax. So this serious. Ebintu biri serious. Sente ezo zigenda kuleeta akabasa. Kugamba kakundi katonya akalidde sente nyingi mu art. Do you have Fina's number? I have it. I'm the devil. Devil inaki chagenda okujjako bagambe devil with some yes peppers nemonoka javuga mbu yajiwamba buwambi devil yamukalakata n'ata muwasendeko ye katika atwale. Which car is that? Ate zabaye mopi and which color is in the ekika ky'emmotoka zino zi X TX zino she can't afford it, I think. Aludde nayo zino yeah, I know, but she must have so kakati kona ebintu si byangu ebiri mu Wuma si byangu okutwaliza awamu. Olunaku lwa Joe Black Skin yatwaliddwa mu kooti Nakawa. Black Skin mulwandiisi ate yagezako okuyimba ava mu family y'abalokole abadde abeeraawo ennyimba zaziwandikira wa Enobits awo wabeera. So abawandiisi kuva ku poliisi lwali lunaku lwa Monday baaliyo ku poliisi nga baagala bamute but we bagezako kwogera ne Bebe Cool. This is a message gye bandaga from Bebe Cool nenkebera ne namba ne verifying nti yali ani kwevudde n'abagamba ne we munaayita bannyammwe ne bakaaba Black Skin sigenda kumusonyiwa. Olunaku lwajjo bamutute mu kooti Nakawa ne bamukola ki tagenda kumusonyiwa yamukola ki anti tujja kuba gwali omulereza jozi kyabawaga Black This one is just the added the chigodo. So Black Skin yajja kale kambako background ya Bebe Cool katini duka katini nnyo. Waliwo omwana bamuyita Zulanda yamwandikira oluyimba lwa Museveni n'ogundi ezivuddeko olwalimu engoma enganda bana bagamba bana oluyimba lwabadde lulungi wadde oli kati omwana n'amusuubiza nti bwe bampa sente ngenda kukutoolerako baba bampadde 5 nkuwaako meka bibiri teyamusasula dollar. Omwana n'avayo n'akuba ku ndulu Bebe Cool n'akaluba ekigodo like kabanda somewhat kakati ne ku Black Skin bagenda namugamba mpanikira oluyimba gyenvudde n'aluwandika mu n'amuwaako naye ne bateesa namugamba tolufulumya nga tokoze eki tomazeeyo n'asigazayo emitwalo aga
ono bwe yabanyanga bebekulu bewuna mwana awo tubiyitiriza okummanja kati sigenda zikuwa kasoli balo afulumye koli nagamba okay kanesa sule naye kafulumye original copy namutwala namusiba awo kujinja road police bamujene bamutwala nakawa era kati saazo wetwogerera aliwa Chitalia yabanda banja sandeko mitwala 5 ngegali mebekulu yes dreadlocks of course no for free kanye audio aba writers bambi bali ku gundi mitwala 5 jikusibye honestly emitwala 5 ngate gojibanja omwana omuno wabangu ralira genda mukomera olwokuba nti akubanje mitwala ebibonerezo bibiri osibye atera tosasudde so tusaba nga mwakera ne mutuula olunaku lumu omwana nakuwandikira ennyimba si lumu si bbiri si ssatu ennyimba ezikoledde n'okukolera kino si kyoyinza okumusasula tegedde so black skin wetwogerera at the moment jo regulo zabadde sawa mwenda emotoka y'ekitaliya n'esimbula n'ekwata lwakasota kulw'emitiana pidia tutu kitali paka kitali sawa zino wetwogerera dread italina ali mu yellow mitwala 5 galemerwa stocks but I think akachika akatwala music wano ekaina okuvira basoke bave mu ntalo z'okulukuba kati music abalwanya mwe bafuna sente atandisogwa baba batandisogwa ngabino byebizemu ngate the other thing in this thing is the writer is the main thing in the music so bafina masanyalaze alima namakula mulekere musoke muve mu ngumi ya billion 5 come and rescue this guy musoke mutereze ekintu kino abo bonna bayita bajetu bawandike mu Tumuda bani ensonga ezo tuzitwasaganya muzokoze mutya Tumuda always naye manyo mutwe kwa rasta is Tumuda coming in from where ate Tumuda mwe muji wo are you writers are you composers tubayise no let mami kabande twavuga speed obuzize ekibuuzo ngo are you writers MTN Momo is giving you more this festive season.